Essula ya 36. Awo emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'enda y'abaana ba Gireyaadi mutabani wa Makiri mutabani wa Manaase ow'okunda z'abatabani ba Yusufu ne basembera ne boogerera mu maaso ga Musa ne mu maaso g'abakulu emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaana ba Isirayiri ne boogera nti, Mukama yalagira mukama wange okugabira abaana ba Isirayiri ensi n'obululu okuba obusika. Era mukama wange yalagirwa Mukama okugabira obusika bwa Zerofekadi muganda waffe bawalabe. Era bwe banaafumbirwanga yenna ku baana b'ebika by'abaana ba Isirayiri ebirala, kale obusika bwabwe bunaggyibwanga ku busika bw'abakitaffe ne bugattibwa ku busika obw'ekika kye baali baamu. Bwe butyo buliggyibwa ku mugabo gw'obusika bwaffe. Awo Jubiri ogw'abaana ba Isirayiri bwe gulituuka, kale obusika bwabwe buligattibwa ku busika obw'ekika ekiriba ekyabwe. Bwe butyo obusika bwabwe buliggyibwa ku busika obw'ekika ky'abakitaffe. Musa n'alagira abaana ba Isirayiri ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, ng'ayogera nti, ekika ky'abatabani ba Yusufu boogera bya nsonga. Kino kye kigambo Mukama ky'alagira ku bawala ba Zerofekadi ng'ayogera nti, bafumbirwenga gwe banaasiimanga, kyokka ku nda y'ekika kya kitaabwe kwe banaafumbirwanga. Bwe kityo tewaabengawo obusika bwonna obw'abaana ba Isirayiri obunaakyukanga kuva mu kika okuyingira mu kika kinnaakyo. Kubanga abaana ba Isirayiri baneegattanga buli muntu n'obusika obw'ekika ky'abakitaabwe. Na buli muwala anaabanga n'obusika mu kika kyonna eky'abaana ba Isirayiri anaabanga mukazi w'omu ku nda y'ekika kya kitaawe. Abaana ba Isirayiri balyoke balye buli muntu obusika bw'abakitaabwe. Bwe kityo tewaabengawo obusika bwonna obunaakyukanga okuva mu kika okuyingira mu kika ekirala. Kubanga ebika by'abaana ba Isirayiri baneegattanga buli muntu n'obusika bwe ye. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bwe batyo alaba Zerofekadi bwe baakola. Kubanga Maala, Tiruza, ne Kogula, ne Mirika, ne Noowa bawala ba Zerofekadi ne bafumbirwa batabani b'abaganda ba kitaabwe. Baafumbirwa ku nda z'abatabani ba Manaase mutabani wa Yusufu, obusika bwabwe ne bubeeranga mu kika eky'enda ya kitaabwe. Ebyo bye biragiro n'emisango Mukama bye yalagira abaana ba Isirayiri n'omukono gwa Musa mu nsenyi za Mowaabu ku Yoludaani e Yeriko.